Alright mukola kyamanyi nnyo okubeera nga mufollowing ekintu kino mufollowing emboozi zino ze tubeera nga tubaleetedde mwebale nnyo mwebalire ddala. So ng'akalombolombo kaffe wano ku Gospel Live tugamba nti ensonga tetuzeemalira, ensonga tugezaako ne tuzisindikako mu bantu kye tuyite kooti y'abantu, abantu nabo ne bateesa ku bino ebigenda mu maaso kye balaba. So mu bufu bwe bumu tujja kusaba naawe otuwe endowooza yo ku nsonga za Sadat ne Sharifah ono olabe kiki ekigenda mu maaso gwe kikyolaba nga gwali e Uganda gwali ku kyeyo gwali luddawa gwe kikyolaba gikola ekintu kimu genda mu simu yo we recording otubulira amannya go ne location woli osindike ku 0705 917 139 0705 917 139 otubuulire naye nga tetunagenda mu ndowooza nga tetunagenda mu kooti katusooke twekoneke ewa lawyer wa Sadat naye atubuulire kirayanti we ye yamugamba biki ku nsonga zino. Nkulamusiza taata. Amanya yenze Sakozi Farouk. Nga ndi wa mawulire era nga ngoba ku story eno ngoberera story eno ya Sharifah ne Sadat. Mbadde nsaba weeyanjulire abakuwuliriza n'abakuwulira essaawa zino era gwani. Nze ndi Looya. Kalumba. Yes. Story gy'ombuuzaako ya Sharifah ne Sadat. Yes sir. Sadat musajja Munnayuganda abeera mu America. Yes. Yatwala mukyalo we mu America. Nga COVID anaatera okutuuka ne bazaala abaana abalongo babiri. Abalongo abo ne babakomyawo Uganda babeere eno. Era ne batandika okubeera eno. Nga babeera wani? Nga babeera wa jjajjaabwe azaala Sharifah. Jjajjaabwe Ebukojja. Sorry? Ebukojja. Bwe babeerayo nannyini baana Sadat yakizuula nga abaana be embeera gye balimu erabika si nnungi. N'asalawo waliwo abaana abalala abato abaaliwo bakulu baabano abalongo ng'era batambula okugenda okusoma n'okubazza. Sadat ne bagulira emmotoka ebatwala okusoma n'okubazza. Sadat yagigula omukyala yagigula? Sadat yagigula. Emmotoka eyo neebanga evuga ng'abaana okubatwala okusoma n'okubazza naye nga Sadat alina driver gwe yalaba ono muntu mukulu alina obuvunaanyizibwa asobola okuvuga abaana with care. Kati awo famire ya omukyala yagoba driver mu mmotoka eyo. Era bwe yamugobaamu ne baddira nga drive ne bafuna omulenzi wa waka. Muganda w'omukyala muvubuka muto mwana muto n'aba nga yavuga emmotoka eyo. Emmotoka yagivuga bubi Bulu Entebbe Express n'akola akabenje ak'amaanyi nnyo omulongo omu n'afiiramu. America. Naye ng'omulongo tannafa Sadat yali amaze okwekubira enduulu ne mu kooti ng'asaba ekkooti emuwe custody y'abaana. Ku nsonga ki? Ku nsonga y'okuba nga abaana be tabalaba ate ng'alabika aweereza essente nnyingi ku baana ate ng'alaba tezikola ku baana. So kyaviirako Sadat okwekubira enduulu mu kooti omulanga mu kooti ekkooti emuwe custody y'abaana. Yagenda mu family court nemuwa custody w'abaana be. Eyawa family court? Emuyimakingye. Okay. Asalawo omulamuzi yasala omusango ogwo ng'alagidde tukusinziira ku byonna ebiriwo ne byategedde abaana baweebwe kitaabwe. Ekkooti yemuwa abaana mukyala Sharifah ne balooya we ne bajulira. Bwe baakola apiiru era ne tugisinga. Mwagisinga apiiru with the costs kubanga okusala okwasooka kwaliko costs. Apiiru ey'okubiri apiiru gye baakola neddamu ne tugisinga nga Sadat alina okuweebwa abaana.
omwami Ddamulira taata wa Sharifah yalemera abaana era ng'atugamba abaana bano nze mbakozezza sisobola kubabawa. Oyogera ku jjajja? Njogera ku jjajja. Yagenda mu maaso n'okuleberako n'alemera abaana ntugenda ne probation officer ntugenda ne poliisi kuteeka ekiragiro mu kooti kuteeka ekiragiro kya kooti mu nkola kituufu twalemererwa kuba yagaana. Kitegeeza kooti yabawa arrest? Yatuwa custody netuba nga tulina okukwatagana ne poliisi tugende ne probation officer tugende tujjeyo abaana gye bali batwalibwe wa kitaabwe. So kye baakola baagaana okutuwa abaana era omulongo omu oyo yasigalawo baamubuza kubanga ye mwami Sadat agamba nti maama w'omwana yamuggyako omwana n'amutwala naye mwami Sadat Ddamulira mwami Ddamulira sezaala wa Sadat jjajja w'abaana yatutegeeza bulungi jjo nti abaana olw'okuba yabayinako obuyinza embasi yamukwasa bbu n'agamba ntayinza kubata naye ate oluvannyuma yatutegeeza nti yategeeza poliisi nti maama wa mwana yajja omwana n'amumuggyako yamanyi gye yamuteeka Sharifah era twagenda mu maaso okunoonyereza poliisi yanoonyereza nekizuula nti Sharifah yalina omwana kubanga baamukubira video call n'alaga omwana ng'amulaga poliisi ng'era amulaga nze omwana nze muyina wuuno. Yes. Naye n'okutuuka olwaleero omwana oyo talabikanga. So baanyomoola ekiragiro kya kooti era ntuddeyo mu kooti tutegeeze kooti nti bano baanyomoola ekiragiro kyayo. Yes. Mu kyo omwana talabikanga. Eso. Kakati abaana bali kuba abaana ndaba mu picture mulimu abaana nga bana bali ababiri bali already bagenda dde waabwe. Abaana bana omu nkugambye n'afa. Yes. Mu bulagajjavu. Omwana yafiira mu accident mu bulagajjavu kuba kigambibwa nti driver yali avuga omwana oyo yali amusitudde ku bisambi bye. Driver yamuteeka ku mutto gwavugirako? Yamuteeka ku bisambi bye ng'amuvuga. Obonoga nti ositudde omwana atovuga. So ate yali over speeding emotoka naye efuula emirundi ng'ena. Abantu abalimu bonna baakosebwa. Mwalimu muganda wa Sharifah n'akutuka omukono. Mwalimu omwana omulala n'akutuka joozi zonna. Ne driver mwennyini naye yali yafuna obuvune butonotono ku mutwe endowooza yatereera. Embeera efaanana bwetyo. Kitegeeza nti bali abakulu abaana ba Sadat abakulu bali eri waabwe. Abaana abakulu bo baasangibwa ng'ekkooti egenza okumuwa Sadat custody. Yes. Baasangibwa bali waabwe. Kubanga Sadat yabasaba ne babamuleetera bwe bamuleetera n'abafunira essomero n'abasigaza. Okay. Kati ekigambibwa nti mwagenda mwarestinga jjajja nga talina musango gw'okyogerako kiggwe Looya? Jjajja teyarestingibwa nga talina musango olw'ensonga emu oba bbiri. Kooti yawa order ng'egiwadde Sadat awebwe omwana yali asigaddeyo. Okay. Oba kooti order yamulagira emuwa abaana bonna. However bali ababiri baaliyo onoomu nga yali ewa jjajja. Jjajja yagenda mu maaso n'okunyoomoola ekiragiro kya kooti ne mukyala we ne famire ye nga yeye alumiriza ekintu kimu kyembase abaana yabakwasa ye era n'abasayiningira tayinza bbawa muntu mulala. Ekyokubiri ng'agamba ti abaana yabakozizza guli musaayi gwe tayinza kuguta. So poliisi yafuna haaji oyo yakwata haaji oyo agirago abaana omwana waali kubanga kyali kitandisa okuteeberezebwa nti oba omwana nasimulamu lwaki talabikako ene weya. Kwe kugende wa haaji
kyavaako okukola saaki ewa Haji, poliisi ekole saaki ewa Haji. Nekikakasibwa nti omwana taliiyo. Era ne ba Haji mwennyini n'akubira muwala we essimu nga muwala we yali nnyennyonyi n'akomawo e Uganda. Ne bamussa ku vidiyo koolo. Nga balina omukyala akulira eby'abaana ku Regional Nateete. Ne Regional CID. Ne basenga b'omwana oyo. Omukyala n'alaga nti omwana muyina era mulamu. Naye era sijja kumubawa. Kati Looya, abaana bano ani abadde abalabirira ku pati zino zombi? Babadde bagatta wamu oba saidi emu yebadde erabirira? Sadat nga mu African culture tulina nnyo endowooza nti abaana ba musajja. Yes. Era Sadat abadde atwala obuvunaanyizibwa obulabirira abaana be, kubasasulira fees na buli kimu, kuba receipts zonna weeziri eza fees n'essente z'abadde zaweereza omukyala, zaawa omukyala okulabirira abaana. Naye kkooti yabalagira nti abaana abo babalabirire 50-50. 50-50 otegeeza ki? Nti omukyala alina okuleeta obulabizi bw'omwana ku baana be. Bwe ziba school fees za kakadde. Omukyala atole 5 n'omwami atole 5. Otyo kkooti bwe yagamba. Era ekyo kyabatabula nnyo kuba kyo kyabalema okutegeera. Ekya custody kkooti yagamba etya? Custody yagamba nti abaana bagende ewa taata waabwe, naye maama waabwe alina right egenda okukola ki? Okubalabako. Era alina kyankizo y'okugenda ng'okukyalira ku baana abo n'abalabako era n'azannyako nabo nga maama waabwe. Era nga bwe baba ng'abantu balamu, ne maama tekimugana kubajjangayo n'abeerako nabo ennaku 2 oba 3 oba emmeka n'abazaayo. Kati ekigambibwa nti abaana bwe bagende wa jjajja waabwe eri bali abaasooka mu baabawambirayo, gw'okyogerako ki? Gwe ku lulwo sinnategeera tribe yo. Nze ndi Muganda. Oli musajja Muganda. Gwe ku lulwo olaba mu kalicha yammwe babaweereza omwana mu bulungi nti omwana wuuyo azze ewammwe ewa taata we. Gwe n'okola decision nti omwana ono nti kusinziira wabadde asomera saagalawo. Kamufunire essomero eppya ery'eddiini mwesoma mwetusikiririza, akulumingibwe mu mbeera eyo n'ofuna essomero n'obategeeza nti omwana namutadde ku ssomero gundi. Omwana owuwo oba omuwambye? Waaba ali mu kika. Omwana abazze mu kika ng'era ali mu kifo ekituufu kubanga tebaabakima bukimi eri bano be baabaweereza. Kitegeeza tebaawambibwa? Tebaawambibwa. Naye bagamba nti abaana baali babatadde Kampala parents ate bagulawo omusango ku maama wa Sadat, taata w'abaana, nti abaana yabawambye. Ne bagulawo keesi ku poliisi e Katwe. Ne tugenda ku poliisi e Katwe nga maama wa Sadat akwatiddwa. Yes. Ne tubannyonnyola nti omwana tannakola ki, abaana tebalina buzibu bwonna, bali ku ssomero. Ne tugenda ku ssomero ne poliisi ne balaba abaana ku ssomero bwe bali, ng'abaana bali mu kisulo, bali bulungi nnyo, essomero lirina jjanankumbi awo bayita Richard. Era poliisi negamba nti kino kitubadde twagala kasita abaana bali mu ssomero eddungi. Yes. So abaana ne babajjayo Kampala parents ne mubateeka ku Richard. Abaana babajja Kampala parents ne babateeka ku Richard kubanga bano abazadde bombi bali ku musingi gwa busiraamu. Ate ng'essomero lya Richard liri ku musingi gwa busiraamu. Badde baawulira Sadat tukuma abaana bo kuba tobawa buyambi. Ate ekitasoboka kuba abadde agaba obuyambi. Sadat ye yatwala omukyala we mu Amerika. Era ye yamukolera ku buli kintu kyonna ekimubeeza mu Amerika. Omukyala bwe yatuuka mu Amerika ne yeefuulira Sadat. Kigambibwa okuva ffe client waffe Sadat omukyala bwe yatuuka mu Amerika yamwefuulira n'akola enkola endala etali yaki ya buntu, etali ya buntu. Sajja n'agamba nti omukyala kamuleke. Nze zino sente ze mpulira ze yamuteekamu empitirivu.
oba akiwulirako nze sisobola kuzibala era okujjako ng'oyogedde ne Sadat yennyini asobola okuwa omugatte gw'obungi bw'essente bwe yateeka ku mukyala we okumutwala mu Amerika bwe yatuukayo n'amufunira n'emirimu mukyala n'atandika okukola ate oluvannyuma ye n'alaba ndowooza nga ono takyalina makulu oba nga bw'okyogeddesewo. Amina. Don't miss this international conference on healthcare and social work. And the theme this time is health in a social perspective. International delegate will pay $400 Canadian and local delegate will pay $300 Canadian. It will take place at Ontario Science Centre, 770 Don Mills Road, North York, ON, M3CU IT3 from 21st to 22nd June 2024. This conference doesn't discriminate. We call upon thinkers, human resource managers, artists, all social workers, the healthcare sector, doctors, nurses, caregivers, RPNs, ARNs, PSWs, all counselors, and all social workers. It's an international conference on healthcare and social work. For more details, call +1647 702 2922 or +437 288 9862. Powered by Nightingale Initiative for Global Health, Street Haven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, and organized by Global Events Canada and Nightingale Initiative for Global Health.